otambudde bulungi ate otulezenga abaana. Nsaba kukutegeeza nti kino kyekita ekyenjogeza ekizze mu maaso go. Kitange eno si Jereme wabula ndeese etteregga bwe tugenda otereggera ebigambo. Kitange kino kita lwaki ndeese ekita kubanga kyekita emiroboli kitange n'obututumuko bwonna obubeera buliwo. Kitange ekiri mu kita muno mulimu omwenge. Ndeese omwenge kubanga gwe gujjako enge ku mitima gy'abantu. Oba togiyise mwenge ogiyite enkaayikaayi. Oba togiyise enkaayikaayi kitange omwenge oguyita omumbejja Namaalwa. Oba toguyise ekyo oguyita omulangira Ssegamwenge. Oba toguyise ekyo oguyita akawugulalo. Oba toguyise omwenge ekyo oguyita obugonja. Oba toguyise ogwo ssebo taata oguyita Tontomera. Obuleku oweza busatu ku mutwe otandika ogamba wayenga ebikutomera. Agamanya wagayigadde. Ssebo taata omulimu gwali omanyi omubbi anayiga emmotoka tagendangako mu magye. Taata guno gwe bayita omugamba bwekwava enjogera egamba nti onkutte omugamba. Omugamba guno gukwata ekitengu kiri ekita ne kitereera ne kitayugayuga. Kitange eno gye bayita ensibiso. Ntaddeko ensibiso eno akabonero akalaga nti ebiri muno byavudde mu kibala kino. Ntaddeko ensibiso eno kitange nga teyeefudde ng'eteredde bulungi akabonero akalaga nti ngenze mu mikolo gya ssanyu era ngenze mu bakulu. Ssebo taata nsaba okkirize nkuye kubanga jjajjange Keezeekiya kijja mu nsi yagamba tanywa guteese. Enjogera eyo yava ku mwenge. Nsaba okkirize nzireko ekivubirizi abaana abato kibamanyi ng'ekisaanikira. Abange mukkirize waliwo erinnya lyataleese naye nga nalyo kkulu obanga tokola mu bbaala era oliwulira wamma nkuya akatema ddalu. Ssebo taata nsaba n'obwetowaze nkuya ebbotya lisobole okusimuka obulungi. Lwaki saalongo onywenga muka era nakutegeezezza nti saaleese Jereme naleese etteregga kwe tulina okutereggera ebigambo. Ssebo taata olw'okubanga mmaliriza okukuya nsaba okkirize njoze mu nywero kubanga jjajjange Keezeekiya kijja mu nsi omu ye yalambika nti endeku ewoomangalo. Kyenkola ndi mu kuwoomesa ndeku. Kitange enjoza mu ndeku eno obusaakulumba ne bunnabbisi kitange luleme kunywerebwamu. Byonna ne nakubi. Ssebo taata nsaba okkirize nzitulule. Omwenge weegulimbula ndyedaagire ndeku omwenge gwa munnange mpawo weeyita zaavugira mu ttembo mpawo weeyita n'owulira oluyogaano osengeza omwenge kawomera osengeza omwenge kawomera baba mpawo weeyita zaavugira mu ttembo mpawo weeyita n'owulira oluyogaano. Ssebo taata nsaba okkirize nsooke nsabe mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Mukama Katonda nkwebaza okuntondera mu ddiini enkatoliki era n'ontonda n'onzikiriza nywere mu lwatuuma ensi eraba. Bangi Mukama Katonda abakutwalira mu bucupa nga bamukweka bagayita amafuta. Kristo Yesu nsaba omwenge guno wengunywa gunkozese eby'omuwendo mu maaso go. Taata nsaba Katonda yantonda omwenge guno ngunywe kubanga n'abapangisa nabo batamiira. Olaba batamiira kati nange taata leka ngunywe. Mukama Katonda n'obwetowaze nsaba Kristo onsaasire omwenge guno wengunywa gunkozese ebijja ensa mu maaso go. Mukama Katonda Kristo nsaba onnyongere enneema wenywa omwenge guno nenkowakowamu enkya nesinoonya fiizi z'abaana kasatta musi yakuyita ya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Ssebo taata kkiriza ntulenga omusajja Omuganda ate nywa ekyokunywa kya Buganda. Toteekayo muleka ateregga ensonga nga bwagitegese. Ow'embuga Ssaalongo nsaba okkirize ate nzijeko ettwa. Mpulira oli gutwa mu buwangwa toddugaza lujja lw'abakulu. Kati kyokoze olina odduleka nga yo basanze kitange kino kyenkola ate ntereka bunnabbisi n'obusaakulumba neme kuddugaza. Nsaba okkiriza kitange neegobole
oyongere enkambi kuba enkambi onayo ajja kwenenya kasoli mu Katoliki. Taata nsaba onzikirize okkirize nyweko eddowo linzita ekituufu ewo lyamwengere limutawanya. Taata nsaba onzikirize njoyiye omumiro nanti mpulira amalusumba kamabake. Ekituufu anamukankira emmindi naye aleete anti omwengere emmindi bitambulira wamu. Taata nsaba okkirize nga wendi omukatoliki nzikiriza amaperesona abasatu Paatiri, Mwana ne Mwoyo Omutuukirivu. Osoose Paatiri? Paatiri andi bubi ne Mwana? Kati kirya ku Mwana? Mwana akukkuluma naye muddaabirize mujjanjabe. Ate Mwoyo agamba ki? Mwoyo Omutuukirivu alina kyagamba Ekereziya. Agambe otyo agambye ki? Taata Mwoyo agambye ki? Agambye tinywerako abasiraamu n'abalokole abaakutulekera olw'obulungi bw'omukolo kale banywere. Saalongo nsaba okkirize obuluvu n'amaddu si mpisa ya Buganda naye nsaba okkirize ate nteekemu ogugo kitange nzije mu maaso go neyanzizanya neyanzeege. Abange ndowooza mulaba osengeza omwenge kawomera osengeza omwenge kawomera baba mpawo weyita zavugira mu ttembo mpawo weyita n'owulira oluyoga osengeza omwenge kawomera osengeza omwenge kawomera baba. Waliwo kyenkakasa nga kituufu tewaliwo baleeta ba music kati gwe kigasewo kyonna. Sebo taata n'obwetowaze nsaba okkirize ate nzije gy'oli atuuke neyanzanya neyanzeege.